Nandala Mafabi akwadde ekibiina ky'FDC bendira okwenja akalulu akutandikidde Kamwenge mu Town Council ye Kahungo. Bayongedde ebitundu okubaddulwa mwanja kati aleebwa bwizi mikuli n'ebitundu ebirala. Inaliko byasuubiza omuli okutondera abavubuka emirimu okubakolera ku nguudo okutumbula ebyobulamu ng'ategeeza nti agenda kwongeza n'abasawo emisaala. Twagala kutuusa gavumenti eno tubeere n'embeera ennungi mu Uganda. Ekikuta kati obwavu, poverty is on maximum. Our people are dying because of poverty. Obubworo bunakwita tula okujjawo obwavu mu Uganda. Bona batulese plan ya kukoba obwavu nga tutandika kugamba tugenda kuleeta emirimu abaana bafe alenzi n'abawala bafune emirimu babeere ne kasente muki musawo. Bw'ataseera abantu mu kitundu kino okumuyira obululu akaseera bwe kalina bakatuusa asobole okubakolera ku bizibu byabwe. Bamaama tugenda kubayamba tubaye sente z'ebbeeyi ezitaliko amagoba muteeke mu bizinesi yammwe na capital mukole bizinesi yammwe zigende muki maaso. Abaana b'epiki twagala kubagamba epiki zigula $5,000,000. Tugenda kubawa sente ezo mufune epiki $3,000,000 ojja kubanga zizo ojja kukomyawo $2,000,000 zokka mu myaka 5. Balansi gavumenti ebekkodde. Omubaka wa Toro North Geoffrey Kanya ategeeza gavumenti yaweegenda okudduukirira abantu bano nga bawa ebyapa basobole okuba nga tebatataganyizibwa ku ttaka. As FDC government will ensure that people are given titles, people are squatters so that they are settled and they can invest. Then secondly, these people are farmers. We are going to put a processing factory to create jobs for the youth. Mafabi yengedde emitunda ebirala kyokka wabadde akava ekatali y'enkuba emusazeko ekintu kisannyalaza entambula n'abantu be. Ernest Kyaze yakusakidde guno ku Bukedde TV.